Katikkiro cha hospital Mayige nkyalira asinkanya mu kubagaga b'omu Kampala ava mu Buganda ne bannamuliro okubalaga akakiiko akagenda okuzza amasiro g'abasika ba Kasubi na Bulagala n'enteekateeka zonna nga bezigenda okutambula. Ensinkane ne badde ku Bulanga Emmengo erabiddwamu ne bakontrakita ba Omega Construction abo omulimu ogw'okuzza amasiro gano abakubi ba pulaani n'abamyuka ba Katikkiro n'abalala bangi. Mayiga kwebaza buli mutina alina kyakoze okulaba nga amasiro gano gaddamu okuzimbibwa n'agamba kino kye kitibwa kya Buganda ekisiba kiyimbibwa. Tewali kirala kyonna kigenda kuyinjika mukulu kubanga tusobola kuyimba kitibwa kya Buganda nga bakabaka ba Buganda ekube bakuba. Akakasiza nga watali muntu yenna agenda okwejika mu nteekateeka z'okuzza amasiro nga mu mbeera enjawukana zigenda kumanga ku mulyango wa Bulange bwatuna Ssaabaganda ku mulembe guno Omutebi okwatagana okulaba nga bakulaakulanya Obuganda n'abantu baamu. Wano tewali kirala kigenda kukola nze nga nze Katikkiro okujjako Ssaabasajja Kabaka ebyeddiini ebya politics ebyaki bikoma ku geeti bw'otuuka ku wankaaki wa Bulange w'obireka. Bw'oyingira wano ozze kuweereza Kabaka gwe mwoyo gwokka twagala okutambuliza ensonga zino era olw'okuba Katonda ali ku ludda lwaffe obuwanguzi bulengera. Oluvannyuma alonze akakiiko k'abantu bataano akagenda okuvunaanyizibwa okuddaabiriza amasiro g'e Kasubi era nga bwe naatuukira mu mwezi ogwokusatu omwaka ogujja 2014 omulimu gujja kuba guwedde. Akakiiko ako tabamiruka ke kakiiko akalina obuyinza okumaliriza omulimu guno mu Maachi nga tannayita era tetujja kukkiriza muntu yenna kukajeemera. Akakiiko kakulembera Kaddo Kibiru n'abalala nga olwo n'akakiiko akalakalaza Obuganda akatuumiddwa nga mugiye akenda okukola ku mulimu gw'okwebulunguza amasiro gano Bbugwe era ogenda kukwementa ensimbi obwumi busatu. Kano katuulako Gasita Lulamanyiddwa nga Ntake, Yosamu Kitata n'abalala. Jonathan Nsubuga ku lwa bakontrakita agamba nti omulimu gw'okuddaabiriza amasiro bagutandikako dda era nga mu bbanga ttono bagenda kuba bamaliriza okusaaka kasolya kamuzibwa Zaalampanga. Tunatukisa okuteeka structure ya kasolya waggulu kyensubira mu kutoba tena tukimaze nga wasira bakinza tuyinza. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulu eno ku Alabudde TV.